okujako akawuwo. Olunaku olwaleero bwe tuyina ono nno ye deputy meeya owa division e Nansana omukulu Samuel Mugabi. Ngenda kusooka mukuwe akweyanjulireko n'oluvannyuma ate tugende mu maaso. Amannya gange nze Mugabi Samuel Bukenya nga nze deputy meeya w'ekibuga ky'e Nansana. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti ndi ku programu eyajjako akawuwo. Oluza lwaki Nansana ejeregebwa nnyo? Nansana ono era tuli mu lutalo lwa wakati wa Nansana ne Najjeera. Naye njagala obbakakasa nti Nansana ono asulamu abakungu bangi. Singa ntandika obbakumenyera ku ngalo bangi nnyo. Nansana ayogerera poliisi mwami Enanga asula Nansana. Mwami Semeo Nsubuga member of parliament asula wano. Minister Kiwanda asula Nansana. Ba minister bangi muna basula muno. So kakati Nansana ono singa mugenda okutunuulira Nansana afulumiza abantu b'obuvunaanyizibwa bangi. Twalina bapadde bitama baava wano bamooti bonna bapasita Bugembe bonna wano bali Nansana. Simanyi lwaki Nansana mumulabanga ekifo ekyokujeregera. Naye Nansana yasinga kati n'okunyirira. Tubova mu Lubigi oluva Kampala booti kyekibuga ekikusanyusa. Ng'ogyeko ekyobwa deputy meeya Mugabi Samuel yani? Mugabi Samuel ya musajja is an accountant by profession. Naye nali emirimu gye egyo nagyommoza netandika obusuubuzi. Obusuubuzi bwendimu bwa real estate. Era nsuubula ettaka n'okudevelopinga. So egyo gy'emirimu gye nkola beside politics ne hardware. So kakati Mugabi Samuel mutuuze mu Nansana. Era mwawangaalira obudde bwe bwonna. Ndi mwami mufumbo. Naye ng'empeta sigiraba. Nja kutongoza obadde n'abanyengalo kwekugijjako. Empeta gyali omukyala. Empeta tennaba naye gyali omukyala. Era gyali. Lwaki mwerumaaluma nnyo mu kanso yammwe? Kanso abantu abamu kanso bajja mu kanso n'ebigendererwa byabwe naye bagenza okulaba nga ekiseera kigenderera ng'ate ebigendererwa byabwe tebabituukiriza. N'ebyobufuzi tuli mu kiseera era bw'otunuulira kanso ejjidde mu kiseera butabanguko mu kanso bujjidde mu kiseera nga tumalako ekisanja. Twagala okwerungiya mu balonzi. Nga tumaliriza njagala wagala oweeyo eggwanga obubaka obusembayo eggwanga lyonna okutwaliza wamu n'ekitundu kyo. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti ndi ku ABS TV. Njagala osooka okwebaliza Owengabi Pastor Yiga kubanga tweddira omuziro gumu mukulu wange oyo. Nja kusooka okumwebaza olw'okuterawo ABS TV n'okumukulisaayo ebizibu byonna bye yayitamu. Mukama yebale bikuyisaamu. Njagala okuwa obubaka eri eggwanga ti abavubuka tukole nnyo. Ekyokubiri mumanye nti buli kyokola abatusinga emyaka nabo baaliko abavubuka era bye tuyitamu nabo abamu babiyitamu. So tuvaluwinga emyaka gyaffe egy'obuvubuka tugikolerere kubanga gye gikolera obukadde. Eggwanga njala oditegeeza nti tuli mu kiseera ekizibu ekyakanayo kyani nga ikonomi yaffe ekyuse. Naye mbasaba tugezeeko okuddamu okuspendinga in our means. Spend in your means. Tugendere ne ku mateeka gavumenti getuwa agakwatagana n'okulwanyisa obulwadde buno. Bwe tunaaba tugendedde mu mateeka ago kakasa bulungi tujja kuddamu tukole nga tuli balamu. Wadde tugamba nti batugule gavumenti etugule gavumenti tugipeeka naye obulamu bwe bugagga. Kyensaba bannayuganda bamanyi.
Nansana b'okulembera obeera bidde. Abantu baffe ab'e Nansana njagala obategeeza nti Nansana kati kibuga kikuze nnyo, tubaagala nnyo naye tubakakasa nti obwesige bwe mwatuteekamu ng'ekyali ggombolola ne tugifuula ekibuga, tukakasa nti nno tujja tambulira wamu nammwe mu nteekateeka zonna, naye obuyonjo kintu kikulu nnyo, tulabike nti nno Nansana tugikuuma nga nambe mbalekerawo n'otujerega. Omukulembeze mujjako akawuwo olubeera lunaku lwakusatu. Ndi Barbara Nabukenya, ku kamera kuliko Kavuma Lawrence.